ebigenda mu ggwanga ebiro bino tebitusanyusa. Abantu abambala obukookolo bano abamu be bayita abajjati ne bajja ku street ne bakuba abantu emiti emigo nejja Kawaga Jono Katumba bino tebisanyusa ggwanga. Muzumba kulikayo mu kuziika twakulaba eyo ng'otabukidde abanene tugamba musumba obuvumu abujjeewa abasajja bonna batabukidde balina ebimyufu bye tusinga okutya. Waliwo obuntu babuyita buto nga buli wala babirina naye nalabanga waliwo omukisa Katonda gwampadde nga siyinza kuleka mukisa ogwo abakulu abo okubagira ki kubagambako. Mwebaga omukulu w'omulabidde. Ayiza bw'omusabirawo ky'oyagala oba omutegeeza ky'oyagala. Nze nali okubategeeza si kubasaba wabula kubategeeza. Basirina kyenjagala okubasaba. Nalaba nga General Loisa akutunuulidde bw'ati. Naye mwana watu bwe twayogeddeko ate nawulidde waliyo parliament lwe yatudde oba ani Mejani oba Mejani samutegedde bulungi yavuddeyo neyeetonda neyeetonda ne minisita beetonze naye nze njagala CDF yaba yeetonda yabavaayo yes yabavaayo kubanga office yani anti yo bubaka ebise bisinga butuwera wali office yiye. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwebaza gwe wena gy'osinziira okuba nti otugoberera wano ku Lubalusewa TV. Ajesa Mulgemanya program Nsonga ku Nsonga nate tukomyewo ne musumba Musamali Benson okusobola okubanga tutambuza ensonga nga bwe ziri. Tugenda kwogera ebigambo nga bwe bitambula mu ggwanga mu bimu ebyenjawulo ebitambudde ebisinza okukola amawulire tusobole okubanga tufunamu ekyo kyobadde tomanyi. Ajesa Mulgemanya ngenda kubamba wa musumba ababuuzeeko atuwe ku ssala ate tusobole okubanga tweyongerayo. Tusainza okulaba nate musumba ku program ya leero. Kale Samuel mukama waffe yeebazibwe abooluganda nga bulijjo byala kwebaza Balubalusewa TV olw'okubanga basobola okutukuŋŋaanyamu amawulire ate era olw'okwongera okulaga eggwanga ebiriwo n'okulabika nti eggwanga lyaffe litambula bulungi. Tuli mu kiseera kya kisiibo era ntera nnyo okwagala kutandika n'ekigambo kya Katonda. Ebigambo biri mu Isaaya essula ya 58. Isaaya yuno mwetoololerako nnyo kubanga yajja okulanga ekisiibo nga waliwo embeera enzibu
mbeera enzibu eyo yaliwo ng'abantu banoonya Mukama naye ate bye bakola nga tebisobola kuba accessinga kulaba Katonda. N'olwekyo Isaaya n'abaga nti mulongoose, bwe mutaalongoose Katonda tasobola kuwulira bye mukola ki bye mwagala. N'olwekyo tuli mu kisibo abooluganda ebigambo bya Isaaya oyo essula ya 58 mbasaba mwongere okubisoma kuba nyinza n'okubisomako wano katonotono olw'obudde nja kubisoma mu Luzungu naye nga biraga okusiiba. Isaaya sura esooka ligamba shout aloud, do not hold back, raise your voice like a trumpet, declare to my people their rebellion, and to the home of Jacob their sins. For every day, day and day, they seek me out. They seem eager to know my ways, as if they were a nation that does what is right. Kwegamba olabira ddala bigambo bino nga byokera ku ggwanga. Isaaya ng'ayogera alanga ekisiibo, ategeeza abantu ekisiibo nti kubanga mwogera mulabika ng'abantu abatya Katonda naye nga temulina ki, temulina bwa Katonda bwamu. Kale nno Isaaya ng'atukubiriza tusiibe, mu kusiiba kuno tukyuse, tulongoose, tusobole okukola ebyo Katonda by'ayagala. Katonda ayinza byonna tukwebaza kubanga otuleese ku makya gano okusinkana ne Lubaluseewo TV. Kale nno okkiriza ebigambo bye tugenda okwogera bibeere nga birimu ensa eri abo ababiwuliriza ate era abo abanaabiraba. Erinnya ligulumizibwe litendezebwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Musumba, obulamu butambula butya? Obulamu bwange obulamu bwange si bubi, bulungi, ne famire yange tuli bulungi. Mukama atukuuma, ffe omanyi ebyaffe tubitambuliza Mukama. Newankubadde wabeerawo okusoomoozebwa mu byenfuna naye waliwo Katonda ayinza byonna. Bulamu si bubi, tutambula, tulya tunywa era tuli mu kisiibo kati. Tulyako kitono olw'okuba nti tusiiba tukeekerezaako mpola mpola. Musumba, twafunyemu embeera mu ggwanga naddala mu kibuga wakati mu Kampala. Kitwafuna ekire kimu ekyenkuba naye mu kire kimu ekyo abantu bafiiridde mu mazzi olw'okuba nti embeera eri mu kibuga tetegeerekeka. Nkola ya nguudo mbi okusobola okuba nti abantu basobola okufiira mu wantu ewatono weewatyo, amazzi gaaziba buli wamu wonna gayingidde amayumba. Olowooza nteekateeka ki nga akulira minisitule ya Works General Katumba Wamala gy'alina okusobola okuba nga ataakiriza eggwanga ku njege yagwe Kampala? Njagala kwebaza ssebo olw'ensonga eno. Naffe kyatuyisa bubi okulaba nga Kampala eyandibadde ekibuga ekyokulabirako eri ebibuga ebirala ng'ate yeesinga okubeera the worst city. Naffe twalabye amazzi, kyatukanze nnyo okulaba nga amazzi gaabunye ekibuga kyonna. Ekyo nno kiri eri indicator eraga nti ebintu bikolebwa bubi. Bikolebwa bubi mu ngeri nti waliwo abantu bakola ebintu with personal interests. Nze sijja kusooka kutunuulira Minister of Works. Katumba Wamala is a very good man. Ada ali clear mu bintu bye byakola. Naye system eri wano mu State Council yenchamu. Okay, Mr. Council wali wakati. Yenchamu. Era atera ne UNRA. Era nabadde njogerako nabadde ngambako era mu kuziika era ngambako Jono Katumba Wamala. Eggulo limu naye mugamba nti Jono Katumba Wamala. Enguudo abantu bakola nga dibyengalye. Okay. There is no proper planning of the city. Naye abantu bakolerera muntu bakola tukole Mukama waffe tukole naye nga the city is completely rubbish kubanga tewali plan y'ekibuga entuufu.
ekibuga ekyo singa kyaliko plan entuufu drainage system yandibadde yasooka okukolebwa bulungi abantu bakola ne bakola emyala nga musize ebweru ngoza okutuulayo n'olirayo emmere naye kati bano bakola ekibuga nga tebalina plan bo bajja buzi kukola kkubo tebasooka planning ekibuga kino kyetaaga ku planning akyo Kampala city oba eseera kituuse teyeetaagisa na kubeera Kampala bagijjewo bagitwala eruweero ngawaneeganye waba buli kimu tukireeta ne tukinyiganyigaawo buli kimu twagala kukikolera awo mu city a city can be put anywhere else ate nebeera nga it is a very good city ate abantu ne bajjayo ng'opulaninze bulungi no planning is the capital city ng'omuntu agiyingiramu nga ddala capital what capital, but this one we don't have a capital city. Oyingira ekibuga n'ogaba n'endiwa. Oyingira ekibuga olinganga ayingira. Nga ne Mbale city egisinga. Egisinga. Era you go to Mbale. Mbale because ya planning bwadda. Era singanga yali efunye okukolebwa okutuufu kwennyini ng'erina ensente. Mbale city yandibadde esinga Kampala. Hey, Kampala erimu bantu balina personal interests. Bano bona bajja okukola simanyi minister of Kampala simanyi sabwat kati mu Kampala mulimu ne ba RDC abakulira divisions waliyo n'abakulira obutale buli omu ayogera bibye olwo najja ayogera naye nga bona bakolerera muntu Musumba naye eggwanga bwe libanga lituuse wano nga amazzi enkuba obukuba ate ng'enkuba jjukira ate nga lunaku lumu bw'eneetonnyera wiiki ki ekiyinza okuba mu kibuga. Of course kati tuna ebizimbe bijja kugwa ku ttaka. Abantu abalinawo mu ebizimbe be bali mu system oga nti kino ekizimbe tukimenyewo wano wagenda kuyitawo drainage tasobola kukkiriza be bali mu system be bali mu agati komenya otya ekizimbe ky'omusajja eyalwana okimenye kalinayo omusajja gye yalwana gako ogamba nti ogimenyewo ekitegeeza oba olina kumenya yona atalwana ononyaki kalinayo omusajja yalwana oba eri ku mwala kebeereko. That is the problem. Abantu they don't know what to do kubanga ebintu mu kibuga abantu balinganga ekisooka bakolaga dibyengalye tenda ze bagaba bantu kibe baziwa baziwa ngate bagira ki bamala kubajjako sente nawuddeko nga baga nti ekiremeseza amazzi okutambula mbu abantu basuula nnyo kasasiro buli wamu. Kasasiro kikaki drainage system yetaliiwo ne kasasiro okay naye ne bwabanga ddala kasasiro naye ali part of the case. Kasasiro kyono atasobola kubeera control oba okumugjawo etteeka eriwera obuveera lyajja dda lwaki obuveera bukyaliwo kaveera ko kalemeddewo lwaki kyekyo kyenkugambye bananyini byo be bananyini abali mu buyinza kyobula akaveera tekasobola kuvaawo kuba waliwo nanyiniko waliwo nnyiniko ate be balina obuyinza toyogera be balwana. Musumbawo nga tuvuddewo musajjawo yalayidde yamaze n'alayira nalukola namulabe nga bamulayiza mu mugoni speaker mu chambers za speaker mulimu era abageni lwaki nalukola yalayidde kasa yalayidde kasa yakoze eki yalayidde manyi okulayirira wano n'okulayirira the difference is zero. Why? Kubanga yafuuse member of parliament. Oba omwagala oba tomwagala oba wamulonze oba tewamulonze oba omwagira oba tomwagira Kawempe North kati yeki ye member of parliament. Kati okumulayiza mu chambers oba okumulayiza mu parliamentary session ebyo byonna byazerwa waliwo embeera yaliyo pressure yali yeeyo ate nga constitution yaffe ennungi engeri gye limiting ebintu kino kirina okukolebwa mu budde bwe buti kati babadde balaba obudde bukolaki bugwayo nga balina okumulayiza oba bagala bali abaweereza ebbaluwa bagiweereza too late
bajiwereza too late kakati nga ate ennaku ez'okulayira ziggwayo ng'alina okulayira ate noono naye nawulidde nambi yajjeyo ebbaluwa egondi omusango yamaze n'akugjayo kati yabadde agenda kwabaki bamubba ki naye same bw'olaba polling stations nga bwe zaatambula era baatukola bubi bweba baakola bubi eggwanga lino ne President Museveni yenyi bamukola bubi lwaki yanditegeredde abiri naye kakati obanga yejje giri bandirese ntulabe emitwalo egyabiri egiriyo naye abalonzi bali 10 emitwalo 11 naye bo balinayo emitwalo abiri balinayo abiri Mosh Media yoteekamu ensimbi okusobola okuba nga tubatuusaako bino byonna byemulaba tuli ne Musumba Benson Musamali wano ku Lubalusewa TV. Musumba nalabyeko President Museveni ekyasinze okumalamu amaanyi obanze gwegaweddemu nzekka nti yabaddeko kuba kati eggwanga eri balituuse ku mbeera nti President asituka agenda atawuluze enkayana naye ng'alina ministry namba ey'ebyettaka eyinamu baminisita eyinamu minisita Nabakooba eyinamu state minister Mayanja eyinamu RDC ne president w'eggwanga n'asituka agenda afune waatuula awulirize oluuyi luno n'oluuyi luno bannanga ani nannyini ttaka awe tutuuse Musumba nange ekigambo ekyo nakirabye naye kyampisiza si bulungi newunyiza president state house yonna nesituka nga emmotoka za president zonna bazitaddemu amafuta ne bamutambuza nako escort si zonna nezigenda kwegamba nange kyanewunyisiza ate si kumpi wano yabadde yewala simanyiwa Kiboga president eggwanga ayina abakola ku byapa baminisita we bali waliwo ministry of lands erina abakola ba professionals abakola muki mutapa kakati nabeerawo naki naye ndalabe nange president nga mwana wattu abuuza abantu gwe ate ono mulala nga kasimanyi taata twayitanga era nayitanga wano wayitanga wano wano ewali empanyi zange president ku byayino kakati simanyi babalira omukulu oba bamubalira kibalire ebimu ndowooza bamuleeta buleesi baga muzeeyi jangu wano oba simanyi kubanga I don't know eggwanga lirabika terikyalina abantu abali kulembera kati president agende ku byettaka olwo minisita ayuda Mayanja agenda ayogera nagaana okugamba mbu kabaka talina ttaka yabadde luddawo okubeera okulongoosa ensonga ezo era ensonga ezo zamulema Mayanja minister of land state minister of lands kati nezirema Mayanja amanyi n'okumanya nti naye kabaka talina ttaka wano nezirema minister siye n'abakooba Judith n'abakomu nezirema baradisi abateRDC bakolaki ezo zote bazituddemu nga RDC egyo si mirimu gyabwe bajengerawo buyingiza era nabo si gyabwe and most of them are corrupt most of them are corrupt waliwo aliene mukono ali very corrupt ali corrupt nnyo mu byettaka ogwogwoko omusango president sente zabaddeawo tuulaawo okutwaza president okusolovinga ensonga y'abantu bameka babiri I don't know nze nange newunyiza president lwaki tebabayise mu office wabula kwa president wagenda okubeera yagenze oba yeetoolodde ettaka lyonna n'aliraba namulabye ng'atambula n'omusajja akyalina amaanyi president nakkiriza yadde atambula ng'olaba ne bali bagoba mugobe ng'ate bo badduka
Sikyakubingirawo naye ze kyendiko kye president. Eba naye who organized this meeting? Ani yakitekeze? Ndoza baminisita balabe nga bibagamba. Baminisita ddala byabalemye. Biso okuwanga byabalemye. Nga tebasobola kujja ku mmeeza wakiri. Okay, bwe baba nga byabaleme. Lwaki tebeetise bantu bano? Neki? Nabo bennyini. Ne bagenda mu office ya president. Ne basinkana president. President alina kye bayita anti-corruption land. Anti-corruption unit. Ya tetulina n'oyo waliwo omukyala. Omukyala bakagere batera otambula naye. Waliwo omukyala. Fiona. Bamuyita Fiona. Akola barungi. Akola oyo naye mukambwe mu ttaka naye bali lyamulemedde. Naye lyamulemedde. Bani bati nze kyanneewunyiza kubanga abantu bano sibategeera. Kwanga tugenda tuuka nga president tuyina muyita kutawuluza olumbe nga n'amakoti weegali. President atuuse okujja okutawuluza ani agenda okusikira ani. Butulaba atuuse ku mbeera eyo. Yes. Kino nange kyankanze nnyo kubanga mu butuufu president aba president. Ebyo President ekitiibwa kya president kiri wala nnyo compared to land what? Rangos. Yeah. Ne bwe kibanga weekiriwo ke nga kyetaagisa president. Bagamba kiki ekitasitukira ki? Be balina ositukira president. Ne president asitukire bano. Ennyonyi yeesitukira omuti. Nalabye gwe basitukidde. Omuti tegusitukira ki? Nnyonyi. Naye ogamba otya president bwe alinga omuti gusitukire ennyonyi. Ekinyonyi. Gusitukire bali. Kyamazeemu amaanyi. Simanyi interest yabadde awo. Tuli awo Musumba. Tuli awo ebitutwala. Tukebera ku maapu nga bwetambula Buganda tetugirabako. Kyokka mmwe tubalabako. Naye Same. Olobojja Buganda ku maapu. Ng'ogyeko Abaganda ku ttaka lino. Mu Buganda oba osanguddewo Abaganda oba Buganda bw'ojja maapu ya Buganda ku maapu olwo Buganda eba ewedde efudde. Nze ndowooza bayinza okuba ababikola bakangamuuko nedda bano bakoowu banoonya kwonoona linnya lya pulezidenti. Ndowooza pulezidenti ekyo kyatana bakumanya bagendera kumwonoona mwonoonera ddala babikola kubanga nabo balinga abamukoowa. Bamukoowa kati bakola ebintu ebimukyayisa abantu kubanga buli ekikolebwa kyonna accountability is the what? The president. Naye emaapu efuluma etya nga Buganda teriiko. Ye nogaa nti kati Buganda ogise tugenda okukera abantu ba Buganda tekuli kati tulabako. Ebyo byabulimba Buganda eweri ejja kusigalawo oba ogijja ku lupapula luno olupapula naye Buganda esigala Buganda. Tugamba bana. And Buganda is the center for every region of Uganda. Ate Buganda yevaamu ekigambo Uganda. Yevaamu ekigambo Uganda. Bajjawo B ne bateekawo U. Gwe kirabe. Mchirapapula birenga sikirigira. Bajjawo B ne bateekawo U kubanga Buganda yali bwali Bwakabaka. Bwakabaka buno bwagenda nga busembeza ebitundu ebimu bwawamba. Waliwo entalo nga wano amasaza g'Ebugangayizi ne Buyaga bagenda bawamba. Naye ffe ewaffe eyo Embaale bagenda boogereziganya nabo ne bafuuka part of Baganda. History bwakirambika. Kakati abazungu abajja mu basanga Buganda ng'etambuddeko mayiro
ngegezaako nina muganda wange abalala okubafuula yasoma nnyo history bamuyita Katabira Esebo. oyo golaba era mu bya history yonna mwebuuza buli kiri kitya Esebo. Kakati embale yogera n'ogamba baga mulembe baga mulembe gwa kakungulu baguyita na gwa kakungulu omulembe wembire emivule gyonna egiri embale kakungulu ye yagisimba. okay Yes, kati Buganda it has extended through oba entalo ezaaliwo naye bwe bagendanga mu bitundu nga babaniriza bulungi bakwatagananga naki nabo fe waffe embale tewali balwana bakwatagana bulungi nnyo kakungulu n'abeera eyo n'abaana abaganda bangi abali abafunayo n'ebibanja ne waliyo n'ettaka lya kakungulu gye liri twabadde watugamba n'emisinde gisembere tugenda kuddukirawa bwe bala tugamba tujjeewo bano balinganga abaliko emandwa musumba emandwa ogimanyi ngimanyi ebereeti umanyi katubirekera izuba wagisema mbala sebede emandwa ekyamazima ogitegeera tuba tuli awo nadde ndi ewaka eyo nenzijukira naye nga yi musumba tugenda kubeera naye olunaku lwaleero naye mukwano gwe ng'aludde tetukyamuwuliza dokita Besigye tumusabira manyi ebintu bino bw'obitunuulira ennyo kigendererwa tokitegeera bano babala akalulu ka 226 ti akalulu kano bwe kanaabaawo nga Besigye mwali kagenda kuba kazibu mubaamu ab'amaanyi nga baweera kakati Besigye ono tulina omufuriizinga kuba bwe tunafuriizinga Besigye ono yeka Bobi Wine n'abalala bano abatono tebajja kugenda muki mu maaso naye ebibabala bya mpewo kubanga omuntu ng'akooye aba akoze eki akooye ekijja kyakola ki kyagenda nakyo mu bufumbo nga yetamiddwa obufumbo bwagenda aba agenda ne bwasanga akasajja akaavu akali ekatomera n'agenda nako wangi muswe bwekibeera ne bwakasanga mukuba omulaga maama kikyokaaba biki nti janguze nkutwale agenda bugenzi omukazi bwaba yetamiddwa gwe yakwetamiddwa musumba ekyali kikutuuseeko experience sekituukako naye ndabye bangi ndabye byange waliwo bwotuuka nogati naye omukazi ono kana kasajja yakanoonyako ki kumbe tomanya kikyali kumba tomanya ate ogenda okunoonya ne gye yava nga gye yava nga bw'okompeyaringa gye yava ne gye yagenda ngaweebuuza kiki lwaki yava eno nadde eno lwaki yava eno nadde eno mu maka gano ng'olabira ddala gali g'amaanyi naye gano si g'amaanyi kati buli kimu ebayibuli eno egamba kiriko ekiseera kyakyo time will come for everything to change either for good or for worse okiraba but change is inevitable change ejja bweyagalira wegira gwoba olowooza kino oba yes naye Besigye ffe tumusabira is my friend era nze musabira nnyo naye Besigye talina musango talina these are just clips ze bakola ne bakuŋŋaanya amaloboozi ne bagagattagatta nti Besigye ayagala kutta mukulu naye atuukikako omukulu yunalaba security awo muvubuka yali ayitawo bamuyola engwala naye ne security ezo terimu abanga security y'omukulu ebuliramu na musajja yali atuusewa asi abaali basatu abaali basatu ono afutukero nafutuke bandikutekani balekani tolabanga ku basatu bano si abaali basatu oba bana abasatu bandituuse ku mukulu nalaba omuvubuka yakkirira bwati ne beetomera yali balese ne beetomera wano musumba kulikayo mu kuziika twakulaba eyo ng'otabukidde abanene
tugamba musumba obuvumu abujjewa abasajja bonna batabukidde bayina ebimyufu bye tusinga okutya waliwo obuntu babuyita buto nga buli wala babirina naye nalabanga waliwo omukisa Katonda gwampadde nga siyinza kuleka mukisa ogwo abakulu abo okubagira ki kubagambako mwebaga omukulu w'omulabidde ayiza bw'omusabirawo kyoyagala oba omutegeeza kyoyagala nze nali okubategeeza si kubasaba wabula kubategeeza basirina kyenjagala okubasaba nalabanga General Naloisa akutunuulidde bwati simanyi oba amanyi General Naloisa simanyi oba amanyi simanyi wanze ndi muntu wa bulijjo simanyi sirowooza nti abantu bamanyi nnyo okujjako abo bembeera nabo ng'abakristaayo bange wa ku kyaki yange abo bakristaayo bange bateeka okumanya naye nabagamba era nali nina okubagamba kubanga bayogera bavudde wa pulezidenti bavudde wa CDF kakati nga njagala bazeeyo amawulire oba abakulu bali babeera bize tebalaba biriwo muki mu ggwanga babeera bize tebamanyi biriwo mu ggwanga naye mwana watu bwe twayogeddeko ate nawulidde waliwo parliament lwe yatudde oba ani mejjaani oba mejjaani samutegedde bulungi yavuddeyo neyeetonda neyeetonda ne minisita beetonze naye nze njagala CDF yaba yeetonda yabavaayo yes yabavaayo kubanga office yani anti yo bubaka ebiseera bisinga butuweera wali office yiye agende ku mukutu gwe tujitasa kugenda wala agende ku mukutu gwe ayinza kubanga bali batugambye mbu betonda ekyaliwo tekyakyagala era babakwata twagala be bakwata babaleete tubalabeko let them be taken to prison babatwale eruzira anti amakomera ebyaki ebya court martial byakola ki byavaawo babatwale eruzira babajjeko uniform yaffe babatwale eruzira babavunaane emisango abantu be bakuba baveeyo bakuba abantu bakuba banamawulire bakuba mmwe bakuba banamawulire nze nakewogoma sajja wange oba nagera otulanga bakuba banamawulire ba NTV babakuba buli kimu nakitegeera nali ndaba sample naye mu 2026 nabeerawa naye ate tulina kubanga banamawulire yeriiso ly'eggwanga lyeriiso y'ensi yonna nga tewali mawulire fena tuba mu nzikiza kituufu mufaanana ennyumba etalimu ki talimu tta olaba waneeno mu covid nti buli muntu yabeeranga ku TV alinda ki ekitambula exactly ama information eyo banamawulire bakola mulimu omunene naye omuntu bw'otandika okukwata banamawulire okubakuba ekigendererwa saakitegeera ne President Museveni saakitegeera bw'aba yaga communicatinga n'eggwanga era agenda ku TV but you can imagine ne president tanavaayo kwetonda naye kyetaagisa okwetonda president kyetaagisa okwetonda tekwanga yetwagenda musiko okulwana si bwerityo bwe tulyagala ebyo byatutwalayo naye bw'atavaayo kwetonda tene abantu bajja kugamba nti ndowooza ye yabatumye ne CDF bw'atavaayo naye era tujja kugamba nti ye yakoze eki abajja ati bano babaleete nze what am after babaleete mu kooti twenga aba human rights twetaaga eddembe ly'obuntu era balamule abantu bano abantu bafune obwenkanya banamawulire bafune obwenkanya n'abantu abalala bonna abakubibwa musumba nyina mukwano wange nawadde nenagamba naye musumba oyo ntera omulaba bakulu baluseewo naye obuvumu abujja wanga annyonnyola eggwanga ng'alina byategeeza eggwanga abantu bali nga bakambwemu omuntu afa mirundi emeka gumu pozi bano abakomawo ng'omuzimu mukambwe
bayibuli egamba ekizaalibwa omukazi kibeerawo akaseera katono era kijjula okutekana iroka era kishalibwa ng'omuddo nekibulawo ng'ekiki ng'ekisiikirize kakati gwe tunaasirika nze njogera kubanga nina obulumi ku bintu ebimu byendaba nga tebitambula buki bulungi waliwo ebintu ebitatambula eggwanga lyonna lyaffe naye ebintu bwe bitatambula buki bulungi fena kitukola ki kituyisa bubi soogeza nti sirina muntu gwesaagala oba gundi simwagala naye njogera kubanga njagala ndi munnauganda nnumirwa eggwanga lyange ate njagala eggwanga lyange litambule nga tuli mu miki mu mirembe bwe tweyongerayo eddwaliro ly'erubowa lifuuse eddwaliro ensimbi erizigendako terinategereka palamenti yavuddeyo ne bayisa akasente kangayita akasente kuba munene bwe naziyita sente obuwumbi 465 bwongere babuwe peneti bwongere mu kuzimba ku ddwaliro naye eddwaliro lino kiki kye basima balinga abasima gino kolomu eza pentagon gye bagenda ozimba nyina kyesitegeera ddwaliro lyani lyabannayuganda naye eddwaliro myaka libazizimbidde teriseguka oba enkuba terikuba kati ebintu ebimu bizibu okutegeera omukyala ono musajja peneti yajja ng'ali ku mwanyi bagasimanya investor wemwanyi zikala nnyo tajazifuna kati ate yali investor wemwanyi atuuka ate okubeera nga ate azimba ki eddwaliro lyerubowa ye yasooka ddwaliro yasooka mwanyi sibitegeera kakati kyenjagala okumanya investor yajja kututeekamu sente oba ffe tulina okumuteekamu we byatuse ffe tumuteekamu sente ze zeyasooka oleeta zaafa nnyo ebyekigambo kyeddwaliro eryo nange byansobera bamwongedde tuyinza okuba nga tuzimba ekintu ekitali kyani kya uganda nga nepeneta yennyini akirimu nga nakyo si kike takimanyi naye nga bamuteekawo ng'ekisiikirize eddwaliro ate ne parliament naye teri serious lwaki tekomya kukola kintu kino kugambye bo bababwi kusayini parliament lwaki testopinga nesooka ekola accountability eya sente ezaweebwa muki ekyokubiri eddwaliro lino bagenda kulizimba tewaaliwo muwendo mugereke nti ligenda kuli obuwumbi bwebuti feeza esooka egenda kutwalibwamu sente bwezi feeza eyokubiri sente bwezi feeza eyokusatu sente bwezi nekikomekereza nga tumanya nti buli feeza egwako tumanya eddwaliro we liba lituuse so si sente ebyo byeddwaliro producer nti budget yali ya trillion emu obuwumbi 3 trillion kati bali mu muwaako ekintu nga bwe kitambula peneta ye yennyini ajja mu gonde mu parliament n'anyonyola tujja peneta yali azeeko mu parliament nze ndaba Musumba tujja tuuka mu ggwanga lino nga lumu atuuka ayita ku munne nga nakyamubuuza ku mbeera gye abaana baffe bali tubuuza ebintu ebimu bino akirungi ndibanga n'abaazukulu era bali kubuuza ate ng'okaddiye nnyo bajja kubuuza nnyo kubanga bajja kubuuza bino byonna byafanga nga oli ludda wa wali okola taata waliwo wali otegeera wali wasomako oba wali tewasomako bamugaa taatawo ajja kukugoba mu kikabi kyoyogera Musumba awo nga tuvuddewo honorable MP we Nakaseke Mbuzi yange Lutamaguzi amulabyeko ku mukutu ogumu nga atubbirako yatugamba waliwo etteeka erijja naye nga ligenda kukwata ku gino emirimu egya wansi gye tubaye tulaba nti abavubuka bambi bagenda ne bagyenyigiramu ne bafuna ku mbeera oba ne bafuna ku ssente ezibeezaawo famire zaabwe ne basasula school fees omulimu gwa saaluuni
parliament kiri eyo bakifumba omulimu gwa holding eje emirimu bwegito nga bwogiraba gigenda kuba gyetaagisa nga permit ng'ate permit ya rais etandikira mu 5,000 eggwanga Musumba liragawa okubanga tujja tuuka ekiseera nga n'ebirevu bagamba twetaaga emitwalo nawe agenda okusala osala nnyo ebirevu byo kakati ekyo zindicators eziraga nti eggwanga liri mu katyabaga ezo indicator eziraga teggwanga liri mu katyabaga njala okulagako akantu akatono nnyo nti kakati bagamba nti bw'oba otunda ettaka oba ogula ettaka bataddewo omusolo tolina okusooka okugenda n'ofuna oba bagiyita permit oba bagiyita ki epamiti eyo olyoka otunde ettaka lino nga pamiti oba ogule nga pamiti kweri gavumenti efune omuki omusolo kitegeeza waliwo gavumenti wetuuse nga tewakyali sente nga kati gavumenti enoonya wawe esobola okujja ki okujja sente bw'olaba omusolo ogutwolebwa ku mobile money muyitirivu kituufu okimanyi nga omuntu ajjayo emitwalo katugambe nga 5,000 ali mu mutwalo mulamba kituufu ali mu mutwalo mulamba mu banka buli lwotekayo cheki bagamba buli cheki ya mutwalo oba mutwalo zeyongeramu awo kakati gavumenti eringa etalina musoro lwakanga tetulina misoro oba tetulina sente zetujjamu tetulina bintu byetujjamu omusoro kati kituufu kati buli kimu tukinyunyuse abantu bagenda kutuuka nga nali etteeka eryo bwerinajja nze olumu abaana bagenda kukola ki Musumba olumu mu ndowooza zange manyi okugamba nti ebintu byetujjamu omusolo byandibaddewo naye obuzibu otuuka ekiseera nga ate olaba bwe bandijja omusolo ate nga waabwe kati nga tebasobola kugwejjamu kuba olaba amakampuni ebikolebwa kati olaba oyinza okutaba kampuni ng'ekolebwa batregize plastic nga omusolo gwandivuddewo gwandibadde mungi naye nga ate kampuni ya exactly companies nyingi nnyo eziri muno naddala za plastics ezibaluseewo olowooza naye tezigira kampuni ya tunulira kampuni ya tayiro ewa musoro ki ewa musoro gwenkana gutya wani wa Salimusale akola tayirozi simanyi akola biki byonna byakola bitambulira na kukubo lino ekubo lino gyelivudde lifa erina eryematuga Musumba bwe livudde lwa bintu bino ebisutonyo ebive bw'ogattako ekyo nti omusolo gwandibadde guvaawo tebasobola kugwesolooza ekyo kimu ekirala nti olaba nti umeme ne saakati ebanja nti bakozesa amasannyalaze kweri bagasasula umeme ebanja kivula tenyuka ebagabale tetugayi contract yaggwako naye tulagawa mutuwaka umeme yani ade yatendaringa gonde bw'ogironya ku Google emalayo egamba kimu umeme limited kakati ebintu byononese mu ggwanga simanyi muzeeyi bwakirowooza ye bwakiraba atya naye kakati buli omu waali ali kukola ki buli omu ali kulya buli kyayagala kati eggwanga lifuuse buli omu awaakute wawe nze ndabanga kino ekintu ekiri nti nga bwe twabeeranga mu ssomero fe abasomerako mu boarding nti twayinanga first term second term third term nga tulya tuga term egenda ati kyovulaba abantu abasinga tebaagala muzeeyi aveewo waliwo abatamwagala aveewo kubanga bali mu koona zooni balya ogaba abaana balya yes baga muzeeyi ogenda kati ate ebintu byaffe minisita Nabbanja emyaka giri bwe yayogeranga nti mwatusuula eri kati akyayogera tebamuwandoza kadde akyayogera kati
aizo batafuna kadde kogera kumanyanga ebintu byonone omukyala wawulira walaba omukyala president nga akwata olunaku lw'abakyala lwali lw'abakyala omukyala eyeeyita asimanyi maama Janet wawulira ebigambo yayogera yamugamba bulungi nnyo nti muzeeyi sente zonna bazikola ki bazirya nagamba siwulidde nti sente zonna bazirya PDM n'ayagala okumukyusa amuteeke ku PDM namugamba ezo nazo basinyaka naga PDM abamufuna balina kubeerawo nabbanja basimala yotta naye bagenda ne basuulako obusamambiro eyo ewanabbanja abagira ki abayinza okubalabisa bayinza okubalabisa nti bakola sente naye kakati eggwanga muzeeyi limuzitoweredde waliwo akazito kaki kanene ti buli omu aliwaali takyakola ali mu kulya buli sente noza ki ekiyinza okukolebwa eggwanga lyo okudda engulu muzeeyi alikwasa abalala ababuvunanyizibwa muzeeyi alikwasa abaana abalina embavu abasobola okulembera eggwanga lyo manyi tugenda netubeerawo netunyomerera nti Bobi Wine ono simanyi muyaga naye eggwanga doesn't mean that lyetaaga muntu omuyivu ennyo abayivu ennyo mu ggwanga wano n'abayivu tebasobola nakulembera eggwanga abayivu ennyo tebasobola abayivu ennyo tebasobola gojja kumbuuza nti lwaki gwegenda olabe abaasoma ennyo nga basoma business administration basomesa business administration obuuze baba professors abo balina business naye balina obukenkufu obw'okusomesa business bagana nasomesa ennyo obufumbo naye ate taba mufumbo nooza eggwanga omukulu waliwo ebizitoye ebimu takyasobola kubyogerako ebimu bimuzitoweredde nga ababikola be bantu be ebimu kakati Uganda erabika n'okubanga waliwo omusoro gwe waliwo ngambe waliwo donations tetukyafuna sente okuva mu bagabi b'obuyambi tetukyafuna sente musumba abasinga bayatwekutuddeko kadasi challenge ate nga percentage esinga ku sente ku budget y'eggwanga eva bweru naye minisita tesobola kuvaayo kutugamba yagamba bugambi mbu eggwanga lyaffe mu byensimbi liri waggulu wano ke yagamba ndewo naye ate nnyo yalinga alaga nti bwesutuse bweti genze kukweri musumba kiki ekireetedde ba investors bano okuba nti buli woolaba kampani ogirabanga ate eri mu ntobazi amataka tegaliwo ge bayinza bawa gatali mu ntobazi oba nti factory zonna zirina kubeera mu ntobazi ng'ekyo kyommwe ng'abaasomako bwe kirina okubeera nze nange simanyi lwaki ba investors interest zaabwe ziriwa mu ntobazi ye tuyinza okwogera ba investor nga ddala ba investor kubanga investor lwaki investor ayagala nnyo okubeera mu ntobazi oyinza okumulaba olowooza abayindi bonna abaveeyo bagagga nabo bayinza okubeera eyo ne baveeyo ne bajja eno nga baze kukolera baddugavu bannayuganda tuyina ne bitero Sound Street nga atuguza simu nenga ayina simu gye nange babyanguziza baye kato abo baba bayimba ba investor kakati bali bajja eno abamu bwe bajja eno ne basanga eggwanga lirina ababbi bangi onsaasira okwogera eggwanga lyaffe lirimu ababbi baki bangi babba sente ne baziyisa mu baki mu ba investor lwaba investors lwaki tagenda Mbale waliyo ettaka mpitirivu lwaki tagenda Masaka
lwaki ayagala wano lwaki ba investors bona betululidde wano ewaffe eno kakati mu kitundu kyewaffe Matugga gondi swamp season factory season ziri mu swamps oba abannema eno tebalabayo bandema olowooza ekyo naye kitongole kya ebimu birawo nga bifaananyi naye bano bantu bababeeramu bo baafuna kintu kyabwe ekyokulyamu. That's why you see abawadde sente bamulekawo ate abawadde sente nga babikola ki nga babimenya. Waliwo n'ebimu nga byabakulu ebyo tosobola bimenya tobikwatako ewe kiba kya Bobi Wine kimenyi bwe kiba kya opposition kimenyi bwekiba si kya opposition nga kya muntu ate w'amaanyi kireke. Eggwanga lino lyetaaga emyaka ng'emeka okutereera. Eggwanga lyaffe eddungi nnyo, eggwanga gagga. Singa batulekera eggwanga gagga, kubanga tetulina munnayuganda gwe tuliisa. Bannayuganda bonna bakola ki? Beeriisa, beerimira emmere ne balya. Tetulina ssente ze tuteeka mu bannansi nti tubaliisa oba tubagabirira. Naye obuzibu obuliwo ye management of the resources that we have. Sente ze tulina ze tufuna omusolo muyitirivu nga bakuwulidde omusolo gw'eggwanga oyinza obutakikiriza. President agamba aziddiza wano mu bonna bagaggawale PDM emyoga ate ne ziragawa oziyise ziringa amazzi nti zibeera ku sepiti bwebe yesera ne gaggwererako. Twandibadde tuziraba nga zikomawo kubanga bwe baziwa abantu omuntu bw'ozimuwa muntu n'omuwa obukadde 10 era gwe wawa obukadde 10 n'akomawo era nga mwavu. Ye president yeebuuza lwaki abantu bano tebagaggawala batuweeyo roromodo akatundu akali roromodo nti ko twakateekamu PDM era abakalimu bonna baabana bagagga babatuwe babatulage nti abano bwe twabawazi ne za PDM baali bwe bati twabasanga bwe bati kati baabano bali bwe bati baleetayo lwaki baleeta era gye olaba nga baleesa abalimi ate abantu beetaaga kuweebwa sente. Nze sira nali president abantu beetaaga kuweebwa sente. Teekawo embeera, teekawo enguudo, teekawo amazzi, teekawo amasanyalaze, teekawo biki abantu bennyini bajja kwekulaakulanya bo bennyini. Bw'oba ogenze e Masaka Luweero wano balimi b'ananaasi bateereyo ebyuma wakiri ebikamula enanaasi wabula bakamule enanaasi as a juice bakole enanaasi nga gundi gwe bateeka ku migaati kwega bakolemu n'ebintu ne fertilizers mweziri mu nanasi n'ebintu ebirala bingi babawe ebyuma byaki tekiraga na baleeta no mu kibuga babawe tractor ate babaleeta mu kibuga bakole babawe tractors balime ettaka liitirivu liri eyo yena abajuzi babawe ebyuma ebikuba kasooli ebikuba omuceere kwega buli kitundu batunule kiki ekyetaagisa bano bakola ki bano balunzi where their interests eddagala lyabwe eri ebisolo balikezeeko katubafunire eddagala wakiri babeere nabyo mu bungi ku bbeeyi eya gavumenti eya wansi katubawe ensigo banaaba kati enkuba etonnya tubawe ensigo era abantu bakubiza mugende mulimi tubawe ensigo bano kasooli balimi ba kasooli tumanyire ddala nti Luweero producinga ki kasooli na Kasongola batuwaki batuwa balina ente balunda ente kale benda Kasongola tuba boosting okulabika nga bongera kulunda ki ente ez'ennyama batuwe n'ente ezaki ez'amata batuwe n'amata tubatereyo ebyuma nti Karamoja yeetaagisa ki tebalina mazzi yeetaagisa ki tubawe ebyuma ebifuuyira amazzi Karamoja eri fertile naye omusana gwe kubatta tubatereya nagenda ku Kenya Mwoyo azaalibwa Baringo
Baringo gy'owulira eri wansi era kumpi weetooloola n'oyita emanju eyo wa Elgon. Naye Baringo ekintu kifo kikalu naye Moyi gy'azaalibwa naye baateeka amazzi buli wamu mu nsiko yonna n'ebisolo eby'omu nsiko binywa amazzi ag'okutapa. Neffe eno kigaana enguudo ne balima enguudo ne zigendera ddala paka yiiri otambula oluguudo baziyita twisting roads ne zambuka ensozi ne zikkirira wansi eyo ne weeto obeera waggulu eyo obeera wansi eno abeera waggulu n'olengera ekkubo wansi eyo kumpi fuuti nga meka ekkubo ly'oyiseeko amasannyalaze nga gye gali. These are what the people need. Ewa ne Uganda amasannyalaze gafuuse expensive. Amazzi nago kakati gajja kutuuka ekiseera ng'abantu tebakyagira ki tebakyagasobola ate tetugayina amazzi. Nze sirabanga kitongole kya national water nti emmotoka bwejja tugeze grade eyina weekola oluguudo pipe bwekutuka amazzi ogalabamu ne wali ku taapu tegatuuka. Naye nga bulikyo bakola programs era basaba ssente ez'okukola amazzi. Ate amazzi ga national water gajja kiro oba olio nga taapu oba tewagisiba ogera biru ng'erinnya naye nga tewaganywa mwezi gugwako olina okusasula 5,000 oba 1,000 naye nga tolina toganywa ate nawuganywa musumba nga tuwumbawumba. Twalaba ekibiina kya NUP kyafunamu obutakkaanya ne yali opposition leader yali Mpuuga Mathias Mpuuga ne banne nga bwe batambula. Olowooza ekintu kino bwe kibeerawo mu opposition kirina bwe kiba kitwala kibi nnyo. Ekyo kibi nnyo bwebeera nga ababadde mu opposition ate batandika okukubagana bokka na bokka. Kuba abo obanga Bayibuli egamba nti obwakabaka nga bunaatera okufa bwekubagana bwokka na bwokka. Kale nno buli lwolaba ekibiina nga ate kireetamu ebyo tolaba njagala otunulire FDC gye yatandikira. Omusajja Dr. Besigye yakola FDC n'agisitulira ku musingi ogw'amaanyi. Era FDC mu bbanga lino lyonna kyekibadde ekibiina ekyamaanyi. Naye kasita kyajjamu okwetemaatema n'okwerumaaluma FDC yaggwawo. Kati Amuriat avuga ekintu ekigaali ekiweddemu. Tebuli Amuriat avuga ekigaali ali ku kiwirubalo kyavuga naye nga tekuliko byatunda. Naye nga abasajja baali b'amaanyi naye nga kati Amuriat ono mugeso wange gundi ani Nandala Mafaabi baali b'amaanyi byonna ekibiina kyali ky'amaanyi nga Nandala Mafaabi eyo ng'ayogera. Naye kati naye yasirika oba yamira ki simanyi. Poza averi waffe yasirika toyinza nakumuwulira Nandala Mafaabi ali mu parliament. Musumba nga tebateera kulya ono yali aki simanyi nange neebuuza bwebuuza. Naye kakati NUP bwebanga eyagala kutambula olugendo olugituusa ku buwanguzi basigale nga bali watya wamu. Ebigambo ebyokubeerumaaluma n'okwetemaatema buno simanyi lwaki beetemaatema. Kiki Mpuuga buzibu ki obuliwo obwa Mpuuga bagambu guno omukono gwaleeta obuzibu. Naye Mpuuga naye yakola bubi bannange. Yakola ki? Kulya ssente. Yazirira ddala. Yazirya. Ate olaba yeegaana. Yali yeegaanye. Yali yeeyozaako ate yeeyozaako ena kuki? Baamuyingiza mu kintu ng'alaba. Bakuwa batya ati bakuwa simanyi miliyoni zaali 5. Ye yazikolamu ki? Yali balima nti Masaka. Mpuuga atuwa accountability ya ssente ezo. Yazikolamu ki? Constituency yeyo eri etya? Gambye. Kubanga singanga katukirize nti yazikiriza n'azitwala. Naye bwe yazitwala constituency ye yaziganyulwamu ki? Ngayo constituency.
wanda gamba nange mungamba nti sente mu butuufu sente nali nina okuzirya nga za gavumenti tolabama bati batubulira tolaba naye bwe nange bwe nalaba nga waliwo omukisa ogw'okuzifuna nazifuna era abantu bange nakola ABCD naye bwabanga teriyo kyakolebwa then anyway aba alina okugenda kubanga bwe twogera corruption linako musumba aba alina okugenda agenda abeereeyo kubanga tasobola kubanga we are not tetuli mu kukuza abantu bafere mu ggwanga yes aba yali mpuga yeka kwaliko n'abalala kwaliko n'aba NRM baali babayita baki simanyi baani babayita baani abo ba commissioners yes nimpuga yali omusajja ali very smart naye bunyengeri gye yatuuka okulya sente ngezo simanyi oba nange wali bayazimpa naye oli musuma ayinza okujalaga musuma we yatukyuseemu emotoka tukyuse ki tuvune ku mipiira gino eminene nga ne ampu togiwulira nga olwonsirika tuli awo musumba waffe oyina ne kadenge ekugoberera nga nsirika era okutaba okukubira musuma ndeka ebyo ebintu byammwe byantama naye kakati wabyenjogera bino byetwogera okujjako omuntu atantegedde bulungi naye omuntu ategeera obulungi byetwogera tubyogera kulongoosa ki eggwanga we are the eye of the nation wabaawo ensobi mu bitatambudde bulungi mu ggwanga ne twogera kubanga tuyinza okubanga abakulu tebabimanyi nga bwe nkugambye abakulu kakati nakugamba mukyalo oli yagamba president sente zonna bazikola ki naye president ali eyo amanyi PDM gyeri mu kyalo simanyi emyoga gyakwatayo simanyi kino kyakwa tamanyi nolwekyo fe bwe twogera omukulu atandika okwogera kumanya nti kumbe bano abasajja banfeera bufezi we waliwo abantu abafere bangi abeetoolodde president bangi bamwetoolodde bwe bati abafere bali awo abafere bangi bamwetoolodde kika president agaba ebbaasi eyo yate olaba abamu teboogera na mazima abamu balimba n'okulima wawulidde balamu bunupu bajja n'amayinja role 6 mu nsawo minisita efulu minisita ng'ayogera ekyo banupu bazinamayinja wabavubuka balaba mangu amayinja abavubuka bakolagana nnyo osobola okusitula amayinja role 6 mu kristaayo ye oba muki balamu muki erinnya lyeddala yani Barugahari katonda tusaasire kubanga musumba buli we tujja ano tuba twagalayo akalowoozo tuba n'akalowoozo abali eyo abalabi balubaluso ba TV n'obabuuliramuuko ne bafuna ku advise yo tulina story gye tubaye tugoberera ya mwana muwala bamuyita Jackie yagenda kuba ekyeyeeyo bano abaana bagenda ebweru n'amalondezi emyaka nga 6 kati ensimbi n'aba nga aziweereza maama we nga amukoleramu ki ebintu ebyenjawulo naye omwana yagenza okukomawo nga maama amuwaako ennyumba ng'amuwayo ne poloti emu naye waliwo ebbaala gye yali yakola maama yagigaanidde twala kufuna ku advise yo omwana agamba maama ajja kumpa ebbaala yange bwe tugendako mu comment section abantu bagamba maama tasobya maama mulekere ebbaala kasita biri yabikuwadde sumba twetaaga ndowoozayo ku story eyo njagala kwogera ku stories ziri 2 nzikiriza ssebo story esooka atandikire kweno eyokubiri ya muwala yasibiza gundi eyafudde yafiiridde mu bbaala Masa oba ntandikire ku Masa yafudde ekitalo nnyo ky'omwana oyo omwana yakava mu university n'abanga yafudde mu ngeri efaanana bwe naye ndabawo engeri loopholes za mirundi emeka loophole esooka ye yaffe abazadde nti abaana
tugenda fe abazadde olusi bwe tufuna ku ssente tutera okuga nti nze nabonaabona saagala abaana bange bakoleki baboneebone ekyo ekintu ekyo kikyamu nnyo okulowooza nti nze nabonaabona saagala abaana babonaabone ye kubonaabona kikwoyogerako n'olwekyo abaana bano tulina okubayamba. Omwana ono Martha yandibanga kyamazima yandibanga teyattibwa bw'ogattagatta sitore ezo zonna ziraganga omwana ono abadde anywa omwenge kubanga one osangibwa otya mu bbaala nti mwofiira ng'ate obadde tonywa mwenge okiraba kiringa nze Reverend bwe bansanga mu bbaala nga mwenfiiridde gwolowooza oba ogeraki bakunsalira era of course kuba kunsinga Reverend yagenza atya mu bbaala bamusanze batya mu bbaala nga mwafiira kituufu kakati that's one. Two, abaana b'abakulu bayintendisa okukola ebintu ebitalisanyusa gwokimanyi nga abaana b'abagagga bangi banywa enjaga waliwo enaku zino waliwo nekyebayita shisha abaana abawala bushisha oba erimuki balina flavors zebateekamu olinga ali mu bba waliwo akafaananyi ate anaakalala kenalaba ng'omwana ono azina naye ng'alina ebintu bye bamukolaki waliwo kenalabye nga bakwata empiso ne bamukikuba mukamwa ebintu ebyo byantutte wala naye nga ati omwana ono kubanga kakati abantu bakwetoloote bakuba ebintu mukamwa nimpiso ekyo kyali ki ate naye nakwata obulala naye nakola ki nanywa kyali ki kakati abaana omwana ono yandibanga yafa either biragalalagala ebyo oba he was poisoned n'olwekyo abazadde tuleme okulagajjalira ki abaana tuleme okuwa abaana eddembe erisikoze eki erisuukiridde ne bwobeera olina ssente waba babadde bagaa nti omwana ono yakava mu university naye alina ssente empitirivu avuga emmotoka nagenda agiteekaawo omulimu gwalina okukola kwekukola ki kwekugenda mubaala kunywa which is not good. Ekyo tubasaasira abazadde tubasabira naye it was very 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 absurd. Ekyokubiri abaana bano abagenda ebweru babonaabona nnyo abaana bano bawaayo obulamu bwabwe they sacrifice their life. Amazima gennyini nze sirina bwe nzikiriziganya ne maama ogandi maama tasobya tasobya kusendeza omwana amanyi obulumi bwayiseemu ng'akola omwana bw'abanga yamwesiga naga maama wange ajja kunterekera ssente yandibadde amuterekera ssente ze oba yandibadde amukoleramu ebintu byateeka okukola ki kubanga era bwe bibeera eby'omwana bibeera bya maama kituufu maama yandibikolera byonna n'abiteekaawo naga mwana wange biibyo bye wantereza ne batuula awamu bombi ne batandika okukola ki okupulaninga negana maama ati byibyo nabikuterekera naye nange oba bw'aba ayagala yandiga nange mpaako kasheya naye maama tasobola kuddira kubanga ate nze mmanyi kyeyamuwa nakitono nnyo ku ekyo kyeyakola ki ba mwana agenda okubibalabalamu awo byeyamuwa bye bitono okusinga bye sente zeyamuwa. These children be sacrificing to death eyo musije bali ebweru eyo abamu bayita buyisi mu manyo g'empisi ne bakomawo wano naye waliyo abakola ki abafiirayo bangi abatulugunyizibwa bangi abaana ennaku zino lulikyalinga kyamagero nti omuntu afiiridde bweru naye kati buli wiiki kumpi bagamba onaafudde waliwo abafanga tebabatadde na mu media kubanga abagenda eyo bonna tebayita mu companies bano abafanga bayise mu companies bebe bowulira naye bano abayita eno nigundi yamutwala gundi abo teboogerwako bayitirivu abafa batulugunyizibwa era simanyi gavumenti kyerowooza abaana baffe bangi abafiira mu maama endagaano ebbala agiina naye agamba sente zaani bwe yali agenda omwana bwe yali agenda maama yali alina ebbaala anti maama naye agamba yagirina akati agifuna atya nga musendeza omwana akola accountability ya sente z'omwana omwana yabonaabona mukifo omwana abonyeebonya akomyewo yali balaga kati alinga amusindika ddayo
ng'omwana ayinza okunyiiga n'addayo n'afiira eyo. Musumba abantu bagamba maama tasobya. Teriyo atasobya. Ebayibuli ffe tugamba buli omu ffenna twayonoona. Ne tutatuuka ku kitiibwa kyani kya Katonda. Teriyo atasobya. Ate mu maaso ga Katonda teriyo mukulu teriyo muto. Teriyo president mu maaso ga Katonda. Tiwalituuka eri simanyi wali president wa Uganda. Kati baga abamu balabyeekawo mu comment nga abantu bagamba nti maama ajja mmuteekako ekikolimu naye ebbala bwe kibeera ng'ekikolimu ekyo kiri vying. Bw'anaaba nga maama ekikolimu kyamuteekako nga ddala kiri applicable. Katonda takolera mu bintu ebiri corrupt. Katonda takolera mu corrupt things. Bw'abanga maama ebbaala yiye ddala yagijja mu ssente ze n'akola ebbaala, omwana n'agyagala agitwale, Katonda ajja mukolimira. Naye bw'abanga maama yaddira ssente z'omwana n'azikolamu ebbaala, Katonda agenda kukolimira maama. Ebbaala eggwe, efe eggwewo, era nkulayirira eyo ebbaala tejja kulama. Bw'ebanga yava mu ssente z'omwana ze yatuuyanira ze yakaabira ng'ali eri. Omanyi nze abaana bangi abali abakola ebyo benkomunikatinga nabo ku baana abasabira ne bagenda. Akugamba akola emisana ekiro. Naddala bana abawala akola eri teriyo kiro na misana. Akola omanyi okukola n'owulira nga n'omugongo gukubabirira. Kituufu naddala bakola mu mayumba. Abekole mu biyumba n'akola okuva ku ssaawa 11 ez'ekiro paka 11 ez'ekiro. Ali kukola ayimiridde adena. Abamu basangula abakadde eyo ne babalabirira be babambala basangula abakadde. Babalabirira ensimbi eyo abagikoledde mu bugubi ya musaayi. Musumba abamu babakuba ne bazirikanako nga bali kukola. Lwaki tokola? Naye nga mulwadde. Teriyo muntu abeeraawo n'amala omwaka nga talwaddeeko omusujja oba ki. Naye bali tebalwala bakola paka. Maama akwate ssente z'omwana azimu ebbaala. Kuba omuwala aga nti ebbaala eyo yagiteekawo erabirira abaana bano bayina. Omuwala alina abaana abaana balina osoma. Ate abaana baani? Bano abaana bamuwala. Kati amuwa abaana be n'ebintu bye. Si yamulowoolezera. Ondoolezera mu sente zange zenkoze. Musumba nga tuwumbawumba advice gy'owa omuwala alemereko okusaba ebbaala ye. Maama omuwala atuule wansi ne maama bakanyi. Baba byonna biriwo lwa bulungi bwabwe. Byonna byabwe. Naye maama takalambira. Omwana bw'abanga akalambidde ayagala kintu kye. Maama akikole ki? Akimuteere. Simanyi emyaka gya maama sigimanyi. Talinga mwana plus. Kubanga kakati simanyi myaka gya maama. Naye omuwala n'omukadde anaasobola okuddukanya ebbaala. Weewaawo nze simanyi ya bbaala kwetambula. Musumba sibula abatulaba. Kale eno twagala okwebaza. Naye kano akalowoozo ke njagala okuwa nti bannange abantu abagenda ebweru bwe babanga bakwesize n'akuweereza ssente ze tozirya. Kubanga bayita mu buki mu bulumi. Mubaterekere ssente zaabwe oba mubakoleremu ebintu bwe banaava eri bye banaatandikirako nabo okutambuza obuki obulamu bwabwe. Kuba bayita mu bulumi. Nammwe abagenda nga tonagenda sooka weetegereze ani gw'ogenda okulekera ki ssente zo. Bw'obanga tomulina ssente zo zireke mu banka. You rather get your money nga ziri mu banka ng'okomyewo. Kubanga waliwo accounts gy'osobola okugula fixed deposit account ng'ekola amaki amagoba. N'olwekyo osobola okuteeka ssente zo mu banka ne zikola amaki amagoba. N'olwekyo okutabuka n'abantu abamu ne bava eri ne beetuga. Abamu bava eri ne babuuka okuva ku kalina ne bagwa wansi ne bafa. Abamu ne beewa obutwa. Ebyo byonna nga mwagala okubyewala mutereke ssente zammwe muki mu banka. Banka yo ejja kubeerawo era mujja kuzisangawo. N'olwekyo njagala kwebaza Katonda ssebo abaalubaluseewo okunoonya. Simanyi lwaki munoonya.
simanyi oba byenjogera waliwo ababyagala okubiwulira babyagala nnyo naye nga nze bye bigambo byange bwe mbanga njogedde bubi gy'oli nsaba onsonyiwe onsaasire naye nga Mukama yeebazibwe mwe abasobola okufunamu Bayibuli tugamba nti amazima agali bafuula abaki ab'eddembe era kubanga nange bwe njogera bwe nti mbanga aseeko etafaali kuki ku ggwanga njagala kwongera okukubiriza Bannayuganda nti enkuba yino etoonye tugende tukole ki tulime tuve mu kusabiriza ate era njagala okubiriza nnyo abavubuka twenyigire mu kukola buli kalimo konna akasoboka okukola ki okolebwa ng'omulwanyizi w'eddembe njagala kubategeeza nti kirungi nnyo buli omu okuwa munne ekitiibwa n'eddembe. Mukama abeere nammwe byonna byolunaku olwaleero sobodde okuba nga tubiyitamu mpolampola gwena ali eyo ku Lubalusewa TV ebigambo tubyogedde tulinze mmwe kubanga mujjamu biki okusobola okuba nga tutambuza obulamu. Twebaza Mukama nti n'akadde kano akatuwadde wamu n'obulamu tusobola okuba nga tufundikira sheene tweyanziza Ajesa Mulgemanya Wasobeka Kagere wamu ne Katabira Muhammad atakumira mpeera abatukumire. Lubalusewa TV mazima ku mazima.